wagenza America. Oyo gwayogerako mu America. Ekyokumako. Kati gwayogerako oyo mu America. Yandetera ono. Yabakuwadde ekizimbe kiramba America. Olisto wa keeper. Kati nzenja kuwaayo. Kati gwayogerako. Era abali mu comment section. Njagala mumpike. Mungambe muogere kuba namwe abali America. Muli eyo banja te. Bayiza wabali mu America batuyambe ku musajja oyo. Nkubanje emitwalo 26 ejja dola. Wanguze ettaka emayuge yika mukaaga nonguze nyumba mu tawuni nenkuwa emitwalo 13 mu kakaaga ku mulimo gwe Dubai. By the way ebyo nabyo njogera nina fact atokimanyi yoyo mwami yansindikira message nga ngamba nti esasi ne sente zobanja kiri cheap message njina njikuwa gisome anjikuwa gisome sagala bya kugira nsoma message yenu abazula abali awe sasi ya rais tulimanyi soma message eyo manager wanga Lubalusewa TV mazima ku mazima Gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka ky'ekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gwowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusange Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 754 5 noti 238 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekerawo okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekerawo okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tuwe kwebaza gwe najjo sizo kubanga otukeberako n'otulaba nti tukuleetedde kaki naga nti genda lyo subscribe ngero Lubalusewa TV osobola okubanga ate onyiga mukadde akadde ako buli wokanyiga sebisinga babambuza lwaki mutuka kunyiga akadde ako buli wokanyiga ka notification nti konako nosobola okubanga ate ensonga etambula bulungi nnyo nti buli wenteekayo video oba ojja kuba ate ogiraba bulungi nnyo wali ebeekuleetera akantu akuniga nti omukulu ate ataddeyo. So tugoberereko tusobole okuba nga tukuweereza mu mpeereza ennungi gye buvuddeko video yaffe gye tusembyeyo okukola nagamba nti tugenda kukomawo ne video endala ekwata ku bufere nga tutandikira wennyini we tutandikira mukulu Anis tuze naye olunaku olwaleero lule tuli naye tugenda kuba tweyongera n'embuzi yaffe ey'obufere bufere bwa bika bingi osobola okubeera nga toferebwangako oba oli awo nga bakufeze ekiralo le yagamba nti osobola okukoona ku nnamba zaffe ezo etteeka wansi awo tomanya tuyinza okukuyambako ku ebyo bye baba bakufeze oba oli awo n'oddiizibwa ebintu byo bafeera ettaka bafeera ssente bafeera obulamu bw'abantu ne bakufeera ne bakukunguza ne bakutwala gye bakututte n'oba nga toyinza kitegeera ngenda kubabawa bababuuzeeko ate tutandike wennyini we tulina okuba nga ate tutandika natandika nanisiti buuza kuba tulaba ate tutandike n'emboozi yaffe yennyini awo wennyini neyanzege era nga bwanyanjudde mbalamusizaako bavubuka bannange mwena mu bitundu ebyenjawulo mbabuuzaako mwena njagala okwongera okubuuliza ddala kuba NRM kaadi abavubuka mwena abeewaayo ne tuba nga tusobola okugusa ensonga y'ekibiina kyaffe mbabuuzaako era ne mbasaba tugende mu maaso n'okuwuliza era nga bwagambye subscribinga tusobole okweyongerayo neyanziza saba neyanzeeke. Okay, lule oluuyi luno uno mulaba kiki ojidde ku piki nga weesangula enfuufu mpitirivu era munaye nga enkyungi ndi ne kaada wa NRM mu buuli awo naye munaye kiba tukola enfuufu batukuba mpitirivu yekkubo tebanalikolera amakubo gabali
Mwogereko ne kugetukoze. Ate gonna tunagakola lumu. Budget bazikola bakola. Era mwenna batulaba abanamusizaako kumwe mwenna batulaba namwe aba subscribinga ku video eri gye nakolako eya Uganda Airlines eyo ya airport okusasulwa kw'abakozi abamu bafuna sente empitirivu abafuna sente ntono neera nga nekyo nakyo era mutusalire ku bisale bino ebya express musaleko ku sente zibeere 2-5 at least naye 15 okugenda obugenzi kale mwenna nedda okugenda n'amadda gana amadda ugendo buliwo genda 5 n'okudda 5 kati batujjega ku 15 zikole kugenda n'okudda naye omutwalo nedda ate kane nosasula ne parking ekkubo lisinga bane mutusalirewo ku sente ezo n'ekyala mwongeze ku bakozi omusaala ddala abakola emirimu egy'amaanyi ani yakubidde enduulu abatikkula ennyonyi n'abaloading ennyonyi abo mubongeze ku sente abakozi abakola emirimu ejja wansi bakola emirimu mingi nnyo hard labor w'amaanyi ne bafuna ku sente bafuna emitwalo 18 bafuna emitwalo 2 bafuna emitwalo mmwe abatakola nnyo mufuna sente nyingi kyokka abeetikka emigugu wuuno lule mbu tebafuna sente ntono Abeetikka emigugu okujingiza mu nnyonyi lagejezi ate abaasoma basasulwa sente nyingi abatikka emigugu nabo baasoma era bisinganya ne lwaki kada buli ministry zonna zonna ezisinga zibeeramu basajja b'amagye kati gavumenti mwagagifulayo wakuba nti abo boolaba naye ate munnaye n'abatalibo gye bali n'abatalibo gye bali naye ng'era nange sijja gaana abantu bajja bongeza omusaala ensonga zirabika era buli department ezikolako so nakyo kikulu kuba nange nzikiriza nti waliyo abeetaaga okwongezebwa omusaala kuba oli ne bw'aba afuna million 5 agala bamwongereko kituufu sijja wakana nti abaagala obongeza omusaala tebaliiyo okukkuta tekuliiwo naye bambi lulalabika mpozi oli ki kuba ndaba olumirirwa nnyo bambi I'm an activist kati I'm an activist ndi activist of peace and justice kati ebintu ebikosa abantu baffe bampulya nga mulimu kikakatikako mulimu gwange okubanga njogera ku nsonga eyo kati for example oli atikula nyonyi n'omwe emitwalo 18 omwezi abiri n'agitikka nyonyi nawe ogimanye ebeera ejjudde kati kuva ku ekyo n'alaba omwana w'omugagga tamanyi baana baani abo waliwo abaana abalinnye ennyonyi buli ku makya ssaawa emu ne bakomawo ekawungeezi ssaawa 12 basomera Nairobi every day niwabeerawo abalala bagenda ku Monday ne bakomawo ku Friday kawungeezi every week osigidde basomera sijja gamba nti ensonga ejjulemu bantu batasobola kukola ekyo abaavu bokka nekyengezaako okugamba abo bakola ebyo lwaki standards ezo sente ziboonoona ezo standards ezo baziteeka wano ewaffe abali balowasa TV nga bwe twakoma ali ku programu yaffe ey'obufere mukulu Ernest bamufera weewaawo naye twatambula mu lugendo lwe enfera gye bamuferamu ye nga ye ku bibye byexperiencingako azze abigabaneko nammwe nawe osobola okuba nga ate obuuka obufere obwo mukulu le wootaali oba we wakomerawo nga ekintu kyatambudde dda twakoma mukulu Ernest atandise okukizuula nti ne gwayita owuwa ate naye yeegasse n'oli azini nti baali batambula ku madaala omukyala n'amugaana n'agamba munne nti gwe naye tewaziryako ezo sente gwakayana ate nga n'oli bw'agamba saamanya nti wamwongera eziwera miliyoni 2 singa nze nali nkomye kutegeera mmeka 100 so bwe tugenda tutandikira Ernest tuli awo ku madaala era nga bwe nkugambye nti nze zino ensonga kale ondeetedde okuzoogera okubaako bezirabula abatannaba kuferebwa neera njawo okuzzaako kemabega omanye nti abantu abasinga okuferebwa be bannannyini bunafu nakunyonnyodde ne nkugamba nti omuntu aferebwa okusinziira ku neesiga yeesigamu omuntu era ne nkugamba nti omuntu aferebwa ng'obunafu buva kubanga yeesiga oyo gwasinga ate ne yeesiga n'amusinga so omuntu yenna nga tonnaba kuferebwa
manya toyina kye bafera oba oli mugezi nnyo okusinga abafere bw'oba tonnaba kuferebwa toyina bye bafera oba gwe okyali mugezi nnyo okusinga ku bafezi so ngezaako okugamba nti sigala ng'oli mugezi nnyo okusinga ku bafezi okimanyi n'omugezi omufere amufere anti kyenkugambye nti olwa omufere aba amusinza amagezi kati alina kulwana nnyo omufere obutamusinga ki magezi kiri kye nakugambye nti nno omuntu gw'osinga alwana kujja wooli y'ensonga lwaki akwatagana n'omufere ate omuntu akusinga alwana gwe butatuuka waali y'ensonga lwaki akufera ebyo ebintu bibiri because nga bwe nkugambye nti ndi victim bensinga banfeze n'abansinga bakoze eki bakufeze kati oli awo wakati yes ekyokubiri ono akufeze agenda kusangayo basinga gy'onoomutwala b'osinga gy'onoomutwala bagenda kudda ku sayidi y'oli gw'osinga era ne gy'agenze oba omututtewa ajja kusangayo abayala be bantu b'osinga gwe bakulaba oyina n'omusajja ono kankuwa example nali ku Interpol omukyala ne bamuleeta nayina ebbaluwa eya Interpol eyina omuzaayo omukyala n'agamba naye omusajja ono ku ssente z'alina ddala njagaza ki baali bamukutte bamuzaayo nateekamu olwo mu ssente nnyingi okumufuna n'agamba bamuzeeyo wali omusango eri gye yaddiza omusango kakati akuba ku mmeeza bw'ati abakulu ne bamubuuza gwe zalina wazimanya otya kuba bw'agamba nti ku ssente zalina wakitalekibakyeza alinga eyamufera oba okumubbanga ate yo statement mbi kubanga tosobola gamba muntu ku ssente z'oyina nga tomanyi bw'ayimiridde kati lwaki bakola statement lwaki bakola statement eyo bw'okwata miliyoni 10 n'oziwa aziraba nti nnyingi akukungiriza kyolina naye ng'ate miliyoni 10 nnyingi okitegera era n'agamba n'abantu olaba namukubidde bukubizi simu n'azimpa okitegera ebinange bye nakolanga olaba namukubidde buki weerumiza akusabye emitwalo 5 n'omugamba kimaana kumbe gobadde noga kasigalemu 10 kuba gwe ekifuna oyina nti obuntu bulamu bwo mu bumpimpi obuntu bulamu bwo oli bwakozesa okubba kyovulaba nti abantu basinga okuba n'omutima omubi abakodo tebababba kati njagala nkubuulire kapita asinga butalumirirwa kapita asinga ng'oggyeko kuba ne ssente ekituufu lwewatulumirirwa kapita omulala oba obugagga obulala bw'oyina butalumirirwa buli obeera nga tolina kisa buli obeera nga tolina kisa era ekisa bajja kutegeera bubi kubanga ekisa olina bojja oyamba so okuyamba nga sikulumiriddwa wabula nejjako stress yes sikulumiddwa saagadde nakumanya sitoolezo nenkwejjako nenkuyamba obutalumirirwa kati obutalumirirwa kwe kuwuliriza n'obireka nga bw'obiwulidde kyenkutegeeze okugamba because buli lw'owuliriza abantu bonna abatubba asooka kuwininga emotions kuwa story ye kunakuwaza naawe kasita omuwa chance eyo nate naddala ffe abakola business tukera twagala kufuna buli lunaku kakati oli ajja n'akuleetera business nga sente oziina naye bw'akusomeramu n'ogamba omulimu agwina pakisipoda ngiraba buli kimu kitambudde enkonfamize n'okwata n'onyiga oteekayo 15,000 oyina omutwalo gwa dola naawe okimanyi ogulina ku akawunti yo n'akwetera business n'agamba nti nze gw'olaba nina okukola bwenti ne bwentugeze nina purchase bwenti kati neetaaga okuteekamu siringi 6 akadola naye wenkola delivery ngenda kufuna sente zenzijjayo ngenda kufuna emitwalo 2.5
naye gwataddemu ssente gwataddemu ssente nina sooka nkuddiza akakagako kompadde gana amagoba gentufunye tugagabanire wakati oba oyidde kati nga tuzze wali nga bwakunyonyo era nga bwannyonnyodde bavubuka abali awo abakola bizinensi nga bwakinyonnyodde njagala nkubuulire omuntu yenna atulaba nga tannaba kuferebwa talina kye bamuferako. Ekyokubiri oyo yenna atulaba nga tebannaba mufera ye yennyini tannaagala kweyongerako. Buli lw'oyagala okweyongerako ku ky'oyina mu prosesi omwo mw'osanga abakufera. Ekyokubiri mu nkowe eryo lyennyini ogenda kutuula wansi obuulireko mukwano gwo. Nzize nkubidde bwana Lule mugambye kyekiriyo kyekitambula mu kibuga. Lule olwokuba mukozi wa bizinensi agenda kubuuza oyina ssente eyo kodi. Kati olwokuba nze ntegeera bwana Lule namugamba meka nga bwe nkugamba omusajja ku kivulu yansomeramu nze simanyi bya kivulu bino ebivulu bibategeka naye jukira nange negomba kuba no bempulira ababitegeka obeereko babbalamu babitekisi yogera minisita waffe kateke kaako minisita balamu yes awo mutegedde wali mbadde simutegedde kati mukama wange oyo nange mwegomba kati baŋŋamba oyo nali naye South Sudan mu bia emusajja mukama amwongera ekisaka kati atufuze bulungi bali nawe minisita waffe kakati njatunda bia n'amazzi minisita wange kati kakati njagala okugamba nange nkutumiddeko nnyo kakati njagala okukugamba alina radio na wano enjawulo agezezaako nnyo abavubuka ekyokukola atuzizaamu nnyo amaanyi. Kakati njagala okugamba kimuseka kama yaninyambi nange njagala okuyagala abasajja abuddayi okulembeze wange you know labanti okulembeze wange nakakya awulidde okulembeze ate mwebasajja bakuwaki no abasajja gamba batuwaki buli muvubuka bamuwadde eddembe tuli wano eri gyenkolera sina kibamba government kati yetuweddembe sina kibamba online kola business sange South Sudan ofisi yange bagirutinga bamba yakwe bagenda okukompensatinga bajja ne wa president bajja mu parliament ne issuing a sentence South Sudan ina sentence ina wana Uganda bagenda zitemako basasule abana Uganda bafirwa sentence zabwe Uganda uzwanye bulungi ina ebintu bya babirutinga byonna nga ababirutinga motoka za majje Niteka ya manya gaffe bagasimuulira Sudan agageno tuuke Uganda agafa bamutegalimu ngamanya agalimu ngabasubuzi bewakiseka anestingasese mugundi beno kunasa nalaba abantu abataafiirwa bintu bafuna ssente zaffe akwe kulina omukazi yagamba bamuleepinga bamukwata kati ne baliza gavumenti yabibawadde babibaferako ne kati bali bateka ya manya mafufe nga bagamba eno nebaliza ku gavumenti ode bakola victim tubatu wa sente naye nga abana babba ku boda zabo tubaba wa sente okujaka abavayo nazo Anes wategeka ekivulu Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza
abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe eddege ya Bombo Kibajwe. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Bewakiseka anestingasese mugundi beno kunasa nalaba abantu abataafiirwa bintu bafuna sente zaffe akwe kulina omukazi yagamba bamuleepinga bamukwata kati ne baliza gavumenti yabibawadde babibaferako ne kati bali bateekayo amannya mafufe nga bagamba eno ne baliza ku gavumenti wadde bakola victim tubatuwa sente naye nga abaana bamwe babbako bodaboda zaabwe tubabawa sente okujjako abaavaayo nazo. Anes wategeka ekivulu sinze nategeka sponsoringa vujjirira ng'oli bwanantuukirira ekivulu kyebali bagadde oli n'akubira mu kodomiso kati ekyo kyenkulaga nti nno obbibwa oli mu layini enoonya ssente n'omuntu atunda ettaka lye abbibwa ali mu layini enoonya ssente era nga bwe twabadde mu sitole yasoose n'enkugamba nti nange nali ndaba ettaka ly'akawumbi ndisuuza ku bimeka ku 5 akitegeera kakati awo we bakubbira kati gwokimanyi bulungi nti ababbi bano ababbira mu tteeka y'ettaka akwata omuntu mu famire nga balimu abantu 3 ye n'atunda omwana n'agamba ono genda naawonyenye bwegenda gwekola kino bwegenda oleetewo embeera ogambe nti oyo byatunze si bibye ayinza n'okwefula n'agamba nti wa Luganda si wa munene nti Luganda lwawo nefula nti ono atunze Oluganda ye terukwatagana nnyo nalwono wabula ate ono atatunze ye mutuufu okutunda kati n'amaana akonfesi n'agamba tukwatagane tulabe nga tuzza ssente ezo oba tebabba mu ttaka kakati ono n'akupushinga nekiragibwa nti n'ebiwandiiko byolina bifu bwe bakuggyeko ssente nga bakutwala mu kooti nga kooti egamba bakuddiza ssente zo bakuweemu awalala kati process ey'okuddiza ssente zo basinga oyo bayanja miliyoni 5 oyo n'asooka kwako miliyoni 1 babbi omanyi namugambye obonna buki bufere oyo akatuusa mu miliyoni 2 zeyakakuwaako n'abula ate kati olina okufuna poliisi teekamu ssente omanyi lwolira twadde twogera namugambye nze nkolera ku facts njagala nnyo facts ekyapa kino okiraba nze nkolera ku facts wayogedde nekugamba olina ebiwandiiko byebino nze nkolera ku facts ekyapa nga kiri obigi akebera nze nkugambye I paid 200 saate abatulaba kati kyenkugamba nti kino kyapa origin abatulaba bwembeera eyo nembagamba nti akanyomero k'ababbi b'ettaka tetubeera nga tuli mu kuyisa kivulu tujja kutulamu wano mu kati kwogera bisanyusa mmwe bantu oba twogera biyamba mmwe abantu twayita emboozi eno ng'abasaaga ntusanga ba victim bangi nga ne bamu bannaffe betumanyi naye nga teboogera bye bali mu mutima nga nabo ba victim okulaga ng'omwami ono sinti mu nnaku yanoonya kyakulya sinti ayagala likesi zammwe wabula ali mu kuyamba mmwe ng'ayamba mmwe sinti abanyumiza mboozi gye muwuliddeko obuwulizi mugiwulidde ku kyalo mugiwulidde ku social media mugiwulidde wa ababuulira ki kye mulina okwewala ng'asinziira ku kinyusi ye ekyamutuusibwako kale gwe wenna atulaba weebeereremu ate genda mu maaso wuliriza emboozi eno paka gyeneggwera mutunuulire ekyapa kino za poliisi okifuna ekyapa ekyo. Okay, kino kyapa this is the Republic of Uganda eno search report erina signed eri confirmed search report naye ekyapa bakulaga kifu dinda mukatuno kiri mugana amannya era gwe na Uganda ali alaba
nti ye oye ne yakola ebintu bino tugenda mu kanyomero akanaddako nga tukuwadde ebbanga weetereeze kubanga nze ndi wa peace and justice ndiwo okutabaganya bantu nakula ntufuna obwenkanya. This is Ministry of Lands, Housing and Urban Development mu society twejjeko obukyayi gwe wabba omwami alina famire ye sachi wafuna daya ya registrar sebo kugambye naye kina mukatonda niba atugamba nti no sachi ya registrar nti bwaba kubiddeko sente kuba ne baya mitwalo 15 olwozi ye eri endazi baza mitwalo 5 kyonna kikiri naye ne registrar bagamba nti we bakubba registrar kusasula sente zo bwe mbiwulira okikusasula sente bakiyita mu kanyomero kano ekyokugamba nti asasula sente zo either eza search oba akuyambako okutracinga these individuals because bano boolaba bano mu system bayinayo amataka amalala agali mu bifo ebyenjawulo asobola okuyambako okutrackinga these fellows mu mataka ge bayina nabadraginga into this matter ne bagamba lwaki coming up into this so kitegeeza yo basiko baleetaawo okubafuusinga okulaba nti bakuwa ekifo kyekituufu oba ettaka lyekituufu oba ekyapa kyekituufu abaakusasudde. Omanyi bwe tuba twogera facts omanyi abantu abatulaba bayinza okulowooza kakati walese obuvubuka no waliwo akanyomero kesibalazimu waliwo akanyomero kano kino kyekyapa munda mulabyeyo eno ye back page yakyo so kitwala okunyumyamu mbuzi oba kubanyumya era njagadde okugamba nti njaga kulaba abalaba programu eno teri muntu akubba nga talina busobozi bukubba olina kulwana nnyo musinga busobozi butakubba teri muntu kankikuddemu teri muntu akubba nga talina busobozi bukubba olina okulwana ennyo omusinga obusobozi obutakubba. Sasa buli muntu alina obusobozi mu ngeri yonna ziba sente tebakulimbanga n'amapeesa tebakulimbanga kati nno njagala okuddamu muganda wange Lule boba ne bw'oliba ne connection eziri zitya wali connection watali sente ebyo bitambula ebyo connection ne sente bitambula ebyo era litakugambanga nti nze nina sente sina connection nja wangula oba owedde era litagambanga nti nze nina connection sina sente nja wangula ebyo bitambula ebyo era wamala okubira oli omunene wo ng'akubuuza katukoze tutandika tuba twetaagayo we tugenda ate wagundi tufune emiliyoni nga 2 so kati eyo gundi y'ettaka ey'ekyanje wabbibwa miliyoni 2.3 sabbibwa sebo banga agamba na withdrawing nakola ki nabivaako okyabiriko edda sebo nkugambye nkotinga bulungi teri muntu akubba nga talina busobozi olina okulwana ennyo okumusinga obusobozi kakati tolowooza nti nno nze nakera enkya ku makya ne mugamba wanziba bw'obanga tosobola bw'obanga wojja waliwo 2.3 toyingira muzannyo bw'obanga ogula kintu kya miliyoni 2.3 nga z'oyina don't enter that game gwe ne bw'ogula baguli smart togulanga ttaka lya bukadde 10 ng'olina 10 because tomanyi biri mabega wa ttaka eryo budget bw'obanga ttaka lya 10 liwe budget ya 15 we wabaawo ekize lekayo bakapuyo kekali abasajja abaganda baali bagezi bagamba wobanga odduka ebiseera gyonna gyonna lekamuko ku energy ekukomyawo kitegeeza woba ogwa musajja muno kinga kye nagamba omuntu kisanga ng'omuntu honest ng'aguze emmotoka miliyoni 2.5 lowooza mbu alina 2.5 nekirala mu mbeera kati nga mu bulamu buno bwe tutambuliramu obw'ebyenfuna lubeerera omuntu tomulaga nti omusobola lubeerera tolaganga muntu nti omusobola that's why nti nze oli bwansanga ajja mugamba akakavubuko kasobola yes ate nze omunene no tugambya size because olina okubaako weefulira fala okusobola okubaako by'oyiga okimanyi oli munene n'omutwe gwo munene ogwo
naye mu mutwe gwo omunene n'ogw'omukulu oli omutono mwena muyina kiremu eyo obwongo kati eri ekyo nga bwakigambye nti nsobola okuba ngenda Masaka naye nga nina abantu benigenda nabo 5 nga n'emmoroka yange bajjaamu naye ngamba omwana avuga nkusanga e Masaka kanyinye taxi igwe yes vuga nkusanga e Masaka ate nga n'emmoroka adde bajjaamu obo bazeeki yes because nina kyesagala bantegeereko si lubeerero ojja kwagala abantu bakutegeera olwo oba weteeka mu mbeera ekufera yes nze sagala muntu okumanya nobeera mugagga ogenda kulamba ttaka lya miliyoni 10 n'ogendera mu V8 akankubulireko waliwo wootuuka n'osaza tiketi ya bbaasi ekuleeta n'ey'ennyonyi omukozi n'akubuuza ate bino ebibiri byonna ogenda bigendera mu lunaku lumu sitegeeza omukozi ono nga bwe nkubuulidde nga bwe nakugambye nti omukozi ate nawe nakubuulira sitole y'abakozi kuba nze mbayina abawera n'omuntu atulaba wano ng'alina abakozi ajja kutandika okutya omukozi ayinza n'obbagoba bwe nakubuulira ekiri mu bakozi kyova olaba nti nze bw'oba ne basiniya staff n'abakozi abalala ebyo byawuka kyovudde olwa nkuleetedde kasitole kano nti nsobola okusaza tiketi ya bbaasi n'ensaza n'ey'ennyonyi nga byonna bindaga ngenda olunaku lumu ate n'obalaga nti olinnye ebbaasi mwe basobola okufunira ate nga si gy'olinnye kitegeeza bino byonna mbiize mu bufere bino byonna bye nkugamba mbiize bamaze kunfera nga bwe nkugambidde nti abakozi bange bennyini banfera 400 million plus abakozi yes ng'oziteeka buteesa yes gwe bw'olowooza tusaziteeka buteesa Mr. Lule yakugambye nti waliwo enfere ya digital n'obaleka ate kati kankulage bw'oba nkugambye nti bw'obanga olwana omuntu tomulaga nti omusobola era abantu abamu bambuuza lwaki ono omukozi omu wamala n'omuzza ku mulimu tosobola kukubira muntu wabweru wa ringi mulina kuba mu ringi kati gwe omuzizza ebweru wa era nakera bulungi management yali yamusiba nenkera bulungi nengenda nemujjayo ne bambuuza lwaki omujjayo kubanga eri nze bwe bamuteeka munda nenga okay management yange emusibye naye nze sinnamusiba nange nensooka nengendayo nemusiba ali munda ale nemusibira munda kati kyenjagala okulaga nti nno bw'obanga olwana n'omuntu mulaga nti nkusobola management yamala nemusiba nemuteeka munda nange nengamba ale nange nina okola nange nomusiba ng'omuntu kale naye nemusibira munda personally aye nemala nengenda nemujjayo nemuwa omulimu kati era abantu banga n'omwana alaye kati yabba naye nina videos ne audio nga nina omwana awo munnansi weeri mugezi nnyo bwe bankubira wano nti abaana babadde babba kampuni nakankana kuba nali ngudde mu mabanja w'ebintu tebitambula bulungi tubuza sente ziragawa tubalansinga kati nina abaana be natendeka omwana n'atula ku system okumala weeks 2 wali awo omukyala n'amala nangamba muzeeyi ndabyewo babbira wano nangamba naye tuweemu wiiki mbesigana batendeka system nga naye nabo bamala ne banziba mukko kali ne mbatendekera ddala nga bategedde mbamanyi banziba nemmalo batendeka omwana n'azuula nti abaana bano bakubbira wano kakati bwe ntegeera we banzibira nzirayo kati munnansi weeri mwana mugezi nyera namuziza yasoma amateeka yampita yali ali mu kunvuga nga ndi stress nanga muzeeyi naye mpaamu 2 minutes nemubuuza kiki nangamba omanyi bano abawala baba bamanyi password za mikwano gyabwe nangamba abaana bano ke batuyise mu office jjo bano abasatu bateeka okuba ba communicating ekiro manyi password y'omu bwe bana ba communicating kangende mu WhatsApp zaabwe mwala nanvuga nantwala ku dduka erimu najja yesimu nagenda mu WhatsApp zaabwe kituufu ng'ekiro ba communicating bwe bavudde awe wange mu office mpuliriza audio omukozi omu yamugamba naye sente ze twakuweza mutula ku ngo zaakoze ekyakasajja nga kaze kakambwe kazibu
sente ze twakuwa ezamutula audio mbine ebyo nganze njogera with the facts. Mutula kungu yali ategeeza ki? Zakoze ki? Olwagala okugatta obwongo. Bano abaana mu kampuni bali bamanyi omukozi yasinga okuleeta abakozi abaluganya ba bosi baabwe nakakitegeera. Wakakitegeera nawe? Kakati bwe mpuliriza audio ezo bali basombadde ebintu byabwe bakola ki, era nze kati omukozi tandetera mmere mu office. Omukozi tonda byawo office zanzo nazijjudde cameras. Njagala nkubuulire teri muntu wabulabe nga muntu gwokozesa. So ku mulema guno gwennyini ogw'obufere bakufera mu buli ango okusinziira oyingiza ki, oyingiza kyenkana ki, abakozi boyina osobola bamonitoring oba tobasobola. Lule onfuna bulungi. So bwe tuba tuyamba tugenda kuyambiramu abakozesa abakozi nga bwe nkugambye nti abakozi bange bennyini bafera ezo sente. Ekyo olwo ono gwozizza omuzzo olina ky'omupulaningira. Kakati bw'obozza omuntu oyo kola ekisookera ddala lwaki namuzza si gwe gusoosa oyo alinga wakusatu. Lwaki namuzza sayagala kulwana naye ng'ali wabweru wa ringi. Akabeefuke ng'oli awo naye. Yes, naye akola bulungi kati lwansonga nagala okureducinga ku stress. Nalowooza bw'anambeera wala nja kulowooza nnyo ali ku ssente zange zaalya. Tosaba gyaziriira. Amanyi omuntu akuta naye nga takutadde. So namutanga simutadde. Oba odi eri eyamutula kungo yakutulirako. No, ali abasinga balowooza balowooza yankwatamu. Abaana gye bali balina mutula kungo omutuufu. Fred omwana yagamba munne naye sente ze twakuwadde ezamutula kungo nja kusindika audio zezo zakoze ki? Omusajja nga yakomyewo mukambwe nnyo atwise olaye bwatwise mu office awo atukaza atumubuuza omukulu bali bamulungi naye nga audio ki omwana n'amugamba sente ze twakuwadde ezasembye ezamutula kungo zakoze ki? Sajja nga yakomyewo mukambwe oba honest nawe toli mwangu era omuya mugamba mu audio omuya mugamba era nga bwetogedde mu audio eyo yamugamba naye akasajja ako nako si kangu eyo gye kaabadde. Weewaawo abali ku Lubalusewa TV tuli ne honest atulambulira oba atubulira ku nfera gye baferamu abantu. Tuli ne Lule kuba abuukabuuka bannaye Lule oba tuyiyiza ki bannaye eddakiika 2 tetukulabako eddakiika 3 tetukulabako. Ndi mugatta nti school fees. Sente zo zoogerako nezivaayo ba tezivayo. School fees afuse school fees. Kakati nze ngano wange ngenda mugamba ebigambo bino. Ate nze ndi musajja mu Uganda, ndi musajja Muganda. Ate ndi musajja ava mu Lubu olulimu abasawo abajjanja Kabaka Muteesa. Kyekivu kyenjagala okkirize kiri ekintu kiri kimu. Nti mutula kungo yakkolako. Atya abantu bonna abafera basinga okubeera smart batambula balina emisale beesandagga beekolako emikolo egy'ekinnansi okusobola okuba n'akalimi akasobola okwogereza okusobola okuba ng'ovaako ssente. Bantu bameka basobola okwogereza ne bakufera oba ne bakugamba ebituufu by'olaba ng'obirebanga amazima noba mu masente. Ne bakugamba amazima gonna ne bagateeka ku mmeeza noba mu masente. Naye omufere najja n'akubuulya byakugambye n'omuwa ssente empitirivu n'akubba. Kiki lwaki nkugamba ebintu bino baba neeyirize? Kikyo njagala okikkirize. Abafere bonna abali smart bakuba ssente nnyingi balina liyirize. Era mutula kungo yakola. Njagala ogamba bwana Fred. Naye wakuba mma kibeera bwe kiti nti buli muntu yenna gulaba omufirika alina obujjajja. Mu kubeera nga alina obujjajja naawe olina abakuuma. Naawe olina abakuuma ky'oba olina okukkiriza. Owakanye gavumenti yange yenkuuma mugambe naye mugambe Mr. Lule
Honesty. Ndeke. Wali eri onazenti enyembera tojjagirekeraawo. Okyamunoonyerezaako ekyapa. Ono omukyalo w'ekyapa. Okay, njagala nsobola okumalirayo story eno nti yaggwetya. Kakati omukyalo ono w'ekyapa yamala n'ankubira. Era twogera n'aŋŋamba ndooza ye amanya nti omupiira gugaanye. So yalina ettaka lye yali yandaga ebwerenga eyo nga kuliko n'ennyumba. Era by the nze nkugamba sikola nnyo bintu bitalinaaki facts. Waliwo ettaka eryo lyali bwerenga eyo n'ankubira n'aŋŋamba mwongere ssente tukole ki bwerenga kino mbadde nno ebintu byange mbadde siri watambula nabyo bala tekyesanze kitya nga ntambudde nakyo mbadde ninako wendaga andi abalabi twabanyonyola kati empapula za Interpol ngo bananyingi kati gwe bano era bannayuganda babanja nina empapula za Interpol wano yabo inagubanja sente ozibidde bweri wa ggwanga naye ng'oli munnansi wa Uganda kimanye nti wadduka ebweri wa Uganda naye ng'olina munnayuganda gwe wabbi ninaawo n'akapapula akagambo k'ensonga ndabyeko fulendi lerooni nayo gyeri tolina looya walwaki bayita fulendi alina looya ono muganda wange gwe ngati kati fulendi lerooni ebeera nti tolina gwe buyinza bwolamu tolina license okiriza kukola muntu ssente naye osobola okukola kafulendi lerooni osobola okukolayo kasente n'ogenda otwala abaana ku ssomero n'ogulayo nambi kakati kyolina okumanya kyomuntu yenna bw'aba akuwadde kubanga bino ebya bizinensi kuyambagana kakati ngera kinjaga okulaga wano sagala banzinge mu mmotoka bemmanja bangi bayinza okugamba empapula zaffe eza Interpol ziyina katumujjeko kantereke ebintu byange era kuba buyita bugagga omanyi kati mbadde abantu bayinza okulowooza abalabaawo n'agamba bakomye ku kyapa awo tebagize kino kyapa kakati yamala n'aŋŋamba wano era wano sales agreement n'amala n'ampaamu eno ennyumba geno ge mannya ge sente ndowooza oziraba wano zino ziri meka miliyoni 2.3 okitegedde yes so namumalayo tammanja obusente bwe navumuwa era bw'oba owulira nja buve mu nju yange etanoliva namuleka mwagira alesemu ku baana be naye bagire bakulaakulana time anyway Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti kyandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako kati g'ow'ebbaala loogi duuka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde sitooka empya omunayuganda waakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindeke ki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752823 noti yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gw'abadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 754665 lubaluseewa TV mazima ku mazima yes nambi kakati kyolina okumanya ky'omuntu yenna bw'aba akuwadde kubanga bino ebya bizinensi kuyambagana kakati ngera kinjaga okulaga wano
sagala banzinge mu motoka bemmanja bangi bayinza okugamba empapula zaffe za Interpol ziyina katumujjeko kantereke ebintu byange era kuba buyita bugagga omanyi kati mbadde abantu bayinza okulowooza abalabaawo n'agamba bakomye ku kyapa awo tebagize kino kyapa kakati yamala n'aŋŋamba wano era wano sales agreement n'amala n'ampaamu eno ennyumba geno ge mannya ge sente ndowooza oziraba wano zino ziri meka miliyoni 2.3 okitegedde yes so namumalayo tammanja obusente bwe navumuwa era bw'oba owulira nja buve mu nju yange namuleka mwagira alesemu ku baana be naye bagira bakulaakulana time anyway ebyo bye tubaddeko omanyi twagala kugezaako okutegeeza abantu nti tolwana yes olyanza okulaba yanfera ku kyapa ekyasooka naye nga bwe nkugambye nti luba lutalo olina okubeera omugezi omusinga bwakusinga obugezi egyo mizanyo gya business okifuna bwakusinga obugezi so yensonga ekyokyapa so ekyo kirala kyoyagala omanya ekyeza abantu bali babiri bukawade bakufeze ate nabo bawangudde ow'ekyapa ono n'owakiye twayogedde kuwaki omulala n'abakozi bo omanyi tonnawangulamu omuntu atanava mu nnyumba kati kankubuulire oba tonnamuwangula oba oli mu process eyo yonna Mr. Fred gyayagala lole gyakutwala ku bingi byenkulekeddeyo olw'okuba tuli ku program njagala mwabya naye njagala okugamba kati kankubuulire wanaba yakusaasidde n'empulyanto inayo tubadde nja kukulabisa tubuuza abantu babafera batya kubanga nkumanyi era oli Amerika kati wagenza Amerika kati ate n'oyo gwayogerako wa Amerika oyina wagenza Amerika oyo gwayogerako mu Amerika kati kyokuumako kati gwayogerako oyo mu Amerika yandeetera ono era bakuwadde ekizimbe kiramba Amerika oli store keeper kati nze nja kukuwaayo kati gwayogerako era abali mu comment section njagala mumpike mungambe muogere kubanga namwe abali Amerika muli eyo banja ate bayiza abali mu Amerika batuyambe ku musajja oyo nkubanje emitwalo 26 ejja dola wanguze ettaka e Mayuge yika 6 nonguze ennyumba mu tawuni nenkuwa emitwalo 13 ku mulimo gwe Dubai bayiza we ebyo nabyo njogera nina fact ate okimanyi yoyo mwami yansindikira message nga ngamba nti esasi ne sente z'obanja kiri cheap message njina njikuwa gisome anjikuwa gisome sagala bya kugira nsoma message yenu abantu laba abali yawe sasi ya rais tulimanyi soma message eyo manager wanga agency ndija kati when someone looks at the cost of a bullet and what they are demanding of him and he chooses what's cheaper sasa maluzungu etegeza ki sasa maluzungu yo mwami ogwe twogerako by the way nagenda eraba ne government njebaza nagenda waggulu wali ne bakola forensic gundi nagulu nagulu banyaniriza bulungi nnyo mwankola ko bulungi nnyo nagulu bali so professional banebalizeeko ate by the way banebalizeeko abasajja tanyo kusiima naye kusiima abasirikale benagulu yasindika message nagulu waliyo abasirikale so professional kugambye file eno government CCTV zonazo I mean kamera zonazo ya mugwanga wano baina control base eri nagulu wali balaba era otuka mu screen nene wezi olengera buli kanyamera akali mugwanga kasaba banga waliwo kamera era buli omwali asa waliwo bibasayini ebitongole ya government bikola zino screenshot bazensindikidde izo yalinga yogera wogera ku mitwalo 26 you appreciate mitwalo 26 jadula ziba tambuza program ono njamu akachweta njagala okugamba bajese bagera zigamba otandiki obuseko bwoseko obwekyogo and by the way nze nakugambye I speak by facts no nakugambye obalwe ruzungu olwo nabayo this is serious matter I know this is serious matter I know ja kunyiza tandiko kugira mu ruzungu mukuru honesty yagambye yagambye tukiriza nitubeera naki nyemundu ne batuzalira ku misolo biki naye bwolabe sasi
Estasi mukabina. Munzi ne munzi atwalwe yanziba ate nadduka ku police n'adopa ibasiba munze. Honestly. Anedde mondo twagala za busungu. Esasi bali musindikira mu message. Musajja estasi mukabina. No man Kikirwaza. Honestly, esasi bali musindikira mu message. Nakera naggulu. Naye balamu olinga alitadde wa. Nakera ye message yagisindika leero nakera naggulu. Naye gwe estasi olimanyi. Omanyi nze njagala okugamba twogera with the facts. Twogera with the facts eno check ya sente meka. Twogera with the facts. Twogera bintu. Eno check ya sente meka. Emitwalo 10 kakaga. Eno ya meka. Eza dola. Yes, ya meka. Ziteekayo waliwe zirabika. Eno ya gumu 8 US dollar. Eri signed. Eno ya meka. Nimabege eri signed. Eno ya lukumu ya gumu kitundu eza dola. Kakati zino zona dozo woli omukulu bwe tuba twoge ate nze muwa ye yampa. I give you my cash, you give me a check. Check. Kazo zo wazijja. Ate kati yadduka yaleka gabye check nadduka. So bwe tuba twogera wano tetwogera era gwe musajja gwe yadduka nankubira nanga ne bwapa President Museveni eno gyendi tanjijjayo tolaba nti oyina connection ne bwaba Museveni yamwogera na bwatu yanswaza nnyo ate nkubanja ate noyisa mukama wange mukama tiyagamba president by the way sabo oli America nze nkumanyi so omusajja oyo omukyala gwazalamu omwana n'omuntu gwagambye mbunkubanja noyisa mukama omusindikirayo ate yayisa mukama wange amaaso nze nkumanyi muno musasule muno emba mwakula business. By the way, njagala era bayitumbwa bonna abalaba program eno abantu yenna agenda okusubscribinga abali mu America omusajja oyo by the way omusajja oyo kambabulye ku story kambabulye ku story omusajja oyo yina omulimu twali tukola omulimu mu government eri ewangulu ensi yaffe eyo njagala nnyo naye bwe ntegeeza wangulu abasinga bamanyiyo so nali wangulu eyo oyita oggulu n'oyita ereggu n'ogiyingira so twali tukola omulimu mu gavumenti nali ndi mu kuteeka gundi ntebe mu palamenti yaayo omusajja oyo twali twasisinkana mu palamenti nali mumanyi ng'alinamu ninamu naye nga twemanyi tetwebongako nga bwe munaamuyimiridde ewantu n'oyisiba emmoloka naye n'asiba ne mwebongako ekisitole bannayuganda gayo oyo akola omulimu mu gavumenti nange ngukola kakati nze bansasula nga ye tebannamusasula nankubira mpaka sente era najja ewange ne twogera namugamba okay nyandaga pepa waka buli kimu nangamba omulimu gwetaaga emitwalo 12 ejja dola yes sente ezo nazijja ku akawunti yange nenzituuza ku yiye kati ezo sente kati nze nkugamba sogera bintu bitaliiko facts njogera na fact soma wano ziri sente meka ebintu nagula yogera zizino zizino ziri meka soma ziri US dollar that is mtwalo 12 wano waliwo 19 I mean waliwo 10 na gumu mukenda yagamba nti zino 19 yagamba yagamba sente bwe yazikyusa yajjamu emitwalo 19 mukenda eziso zali zibulako dola 10 yampa cheke ya mtwalo 12 wabula yagamba okuba nazitransferingira mu currency yeri ye mu kukyusa zali zibulako dola meka 10 yana onasoka kubbalawo 10 awo era 10 andaga mu bintu bino nga abinguza because this is a sales agreement sales agreement ampa n'ebipapula kwe yagulira bye bino ye bwe yali agula bamuwa zino zendagano kwe yakola ki abatulaba kwe yagulira endagano kati olwokuba ebbaluwa olwokuba sebo oli America oli mu kulya bicepere nene waleko olwokuba nti cheke ya mubere eno mbera ku nembera shomidi kati ajjacho kunguza ajjacho kunguza ebintu najja n'ebbaluwa ajjacho kunguza ebintu bino najja n'ebbaluwa emuyita this is wanted Ugandan national
Mama n'ababba national police nzija ne baluwa eno nga embassy ino mukwata emuzeeyo kati kwe ku declaring anti ayina byaguza olwo ebbaluwa eno butakola ayina sente zino zikavalinga na bino ontegedde nzija ne baluwa eno njitwala ku Interpol yagamba nti mu kifo okuntwala nina ebintu byange bye bino byanguza emitwalo 12 gino egiri ku keesi eno katono nya batwa batidako wano kuyingira jera ane nze ngaye byange bya mazima era bwaba awulira oli yali amuguza ettaka lya mufererako Interpol yamulaga zino endagano ko yagulira ettaka exactly ogera tuke wa chairman ngamfu ntuka wa chairman yagamba stamp yennyini ye yaffe naye sibiraba nabana abajulizi mbamanyi naye tusooke tunoonya abajulizi bano kubanze ebiwandiiko bino mbyekengedde chairman yennyini gwe yandaga kuba yantwalayo n'amundaga chairman nankakasa nti ebintu byona omwami era omwami ono annyonnyola chairman nti omusajja ono yampa ssente ze naye alina ebbaluwa ya Interpol so nzikiriziganyiza naye muguze ebintu bino ennyumba yange eri emayuge mu tawuni mwalimu n'akanaala ab'emayuge babiraba poloti eyika zange 6 n'ebiwandiiko bino ave mu Buganda ajjeko jjinja essaawa zino nzirawo chairman yaŋŋamba nti omusajja bwe yali agenda mu Amerika yaleeta abaguzi abalala ebintu n'abitunda kadi wamu omukulu ono mubanja tuli ku store bakufera batya yatundawo emirundi 2 yatundawo emirundi emeka 2 waguleno we Buganda kubanze sibeerawo tobeera naye neyeyambisa chance eyo kubanze sikola ki tobeerawo sibeerawo kati ate bwe njija kukugamba mubanja atya cheeke zino gye bino ebivulu byategekanga 14 ekya muganda wange oli wa struggle bye bivulu byategekanga 14 mu January abasinga ekivulu kyali kiganyi mukoddomi w'omunene kyali kiganyi nenzija ku rescue ati aku TV nga gojja ku rescue bali bakigadde bali bagamba nange njagala sente nkugambye omuntu bakuferera mu line enoonya sente bakitegedde bakuferera mu line enoonya sente siga nti oba wakedde genda kufera onfuna omuntu bakuferera mu line ekola ki enoonya sente siga nti wakedde genda kufera ekyo kituufu tuvule nkugamba yansitula n'antwala ewa chairman ngene ebbaluwa emubanja kuddayo gye yaddiza omusango ku mitwalo gino 12 egya $, ku mulimu guli ogwa gavumenti yeeri yagamba yes but ngenda okunoonyereza ng'omulimu sente ze yanjijjako tezaali za mulimo ku bugezigezi bwo bwe nkumanyiiko akudduka kata n'agenda mu Amerika anti nkugambye wuliriza ebintu bibiri sente zikolebwa budde omuntu nga n'akuddukako sente buli lw'ofulumya sente ofiirwa sente n'obudde ofiirwa sente ze wakoze n'ofiirwa sente z'obadde ogenda okukola ne sente z'olikola omuntu bw'akubbako sente akubba sente ze wakola ze wandikoze nezobadde ogenda okukola nezosuubira okukola kati takubba ezo zokka zabbye kakati bw'amala okubba ze yakola gw'ate n'olwanozeewo okolozeewo ze yakoze eki ze yabbye kumba ofiirwa zobadde ogenda okukola zobadde olikola nez'olijja okukola okitegeera so kakati kyengezaako okulaga nti bwe tuba tuyamba bavubuka bano zino zirabanga empapula but this is money kubanga nakwatanga ne mwana ampa check bakitegeera nti wagenda nakola ajja kuteeka ku account gujjeyo bujja exactly naye mu byonna nze njagala okugamba kakati zino sente oziraba waliwo omwami agamba musirikale yaŋŋamba omusajja ono nti nze sikakasa nti omuntu bw'abanga gavumenti yange tevuddeyo kunkakasa nti musirikale nja kusigala simukkiriza obanga nzikiriza mu kyaŋŋambye naye paka nga gavumenti evudde nenkakasa nti musirikale lwaki namukubamu ebituli omwami ono yajja n'antuukirira era be bajja ku kivulu bwe nali mbawa sente z'ekivulu ekyo ekivulu kino nakunyonyodde yes era kusaawa esembayo sente ezasembayo namba 2 wa Uganda zaali $43 nze nkugamba ebyange bya fact $43 bazinsasula ne bawandiika ne wansi eyo kusaawa esembayo nga biganye ne baŋŋamba tutaase ku lwaffe nenkwata $43 nenzibawa naye bazimpera ne bawandiika nempandiika wansi nti abasajja zino sente bakoze eki $43 zo baali bazeewolanga bo
siso nono wabiri mu mukaaga emitwalo anti kati bo omusajja abanga talina sente management yaabwe egamba munnange ziriya zeewolangani nga ye naye ffe essaawa esemba y'ekivulu bakiganye era lwe luno olupapula lulaga nti abasajja sente zeezo baakola ki baazimpa so kakati njagala okulaga gwe wandeetedde zino yaziwola ku kivulu Honest ziri ng'ekivulu kyankya kino kye bali basazizaamu yes tebaali bakisazizaamu nga ebimu biganye tewali cash nembawa era baziza nabo omutwe ogumu 178 zizino wano ne bakola ki ne bazizza kakati omusajja ono aŋŋamba nga bwe twakuddiza zino nazirya jazisasula kambere galanta ku cheke zino era waliwo dokumenti ng'omwami oyo galanta njiina kati nze sikola bintu byange kwenyumyako okola kigondeetedde emboozi eno nate siwabireeta kituufu nti bangi twagala tulabe ndio abafere ebyo biki kakati njagala okukulaga ekkowe eryo neerireetera abantu obbafera babeera banoonya kweyongerako mu byanfuna takera ku makya ng'ayagala omufera naye njagala okugamba abantu nga tonnaferebwa olina okumanya nti olina obusobozi obulwanirira ekyo ky'oyagala ofulumya singa kiba kigenda mu mikono mikyamu onfuna bulungi so ekyokubiri obufere tebulina bwe bukwataganira na ku gavumenti gavumenti ekuwedde eddembe okukola sente onfuna era neekuterawo banks ezizikuuma lwozijjayo ziteeka ebweru temanya onfuna temanya bwe weebaza kimu nti empadde eddembe erizikola era entaddeko obukuumi obuzikola tutudde wano twakatandikidde puroguramu tonamuŋŋambako feri ewaffe amaaso gabeera bwe gati era basobola okujja ne bababuuza muteesa kuki yes olina okuba n'ebbaluwa emusukka abana lwaki mutudde bana muteesa kuki onfuna tebakikola nyigiriza abantu naye obwerinde kakati kyenkugamba nti gavumenti yaffe bweba etuwadde eddembe erizikola tevunaanyizibwa ozigjeyo ddi mu banka ozitadde luddawa oziwaani transaction ziri ki onfuna kati bino betugezaako okutegeeza abantu nti nga bw'oba ofulumya woziteeka abanza ono yaŋŋamba ekivulu kino nze nga simanyi bya bivulu kiteekwa okuvaamu obukadde 680 kale ekitono ennyo 5 n'abulwako 3 nkwatiraako muganda ng'olaba bwe navaayo n'enjiji embeera wano enyize biki ate muneegwa alina ekisa yaŋŋamba ate mune kyeki kye nagambye nti okulumira nakugambye nti kaka olina okusooka okuba nga tolumirirwa kakati nze nalumirirwa mu kulumirirwa kumba ono ali mu kulwana n'amagezi gange kati nze ate agange ne gadipendinga kulumirirwa n'ayitawo wadde tannayitawo Honest katono nnyo abantu abandi agadde okumanya nti Honest kiki ekyamupushinganga okuba nti awoze omutwalo ogumu n'awola 2 n'awola 10 n'awola 18 paka mu 2 mu okay kakati nga bwe nkugambye emitwalo 12 twali eri egyo sijjawana emitwalo 11 zino ze twogerako wano zino 11 zino sente saazimuwa mulundi gumu zino zijja okutuuka ku zino zaalimu cheke nga 3 ne ze-expiringa ye kwe kuzigatta n'azikola bwati naye sente zino nazimuwa ntya ekyo kyombuuzizza bwenzijja mu Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata
gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba, ekyo ate tukikolerako ddala. Ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka, tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga. Eddagala walizudde dda. Ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati, oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 2 856. Simbwa Motors and Properties Limited, twajja kubawonya bafere. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wane nno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 The Place, a home far away from home. 18 mpaka 20 mu Awo okay. Kakati nga bwe nkugambye emitwalo 12 twali eri. Ejo sijja wano. Okay. Emitwalo 11 zino ze twogerako wano. Zino 11 zino sente sazi mu mulundi gumu. Okay. Zino zijja okutuuka ku zino. Zali mu cheke nga 3 neze expiringa. Ye kwe kuzigatta nazikola bwati. Naye sente zino nazimuwa ntya ekyo kyombuuzizza. Bwe nzija mubuuza oyo walina okusasula sente zange ziri ezeeri toddangayo tuddako ki. Nansomera mu contract yali Dubai ne tulinnya ennyonyi. Nanze finance nga buli kimu nengenda ku ground ne air ticket byonna bangambye ali mu America nzo kubawulira sebo bobaako ku besimu otangaze. Ne tugenda nensinkana abasajja ne bansomera mu ddiiru buli kimu n'enkiraba ekizimbe kyali kyakusiba interior munda kyali mu fulo nyingi nga kikola emitwalo 38 egya dola. Kati nali contract bagisayininze ddanga sinawe nyingirira mu contract. Okay. Ate musajja nangamba kino kyekinzize engulu. Nyamba wange nyamba. Kino kyekinzize engulu. Jukira yone yandetera ow'ekyapa kiri kye twasookeddeko. Naye kiri ekyakyapa nkyasasula mpola. Eno process enejjawo n'ekyapa kigenda mu maaso. Yes. Kakati onandetera ow'ekyapa ku mulimu guno ogw'e Dubai nayina okusaamu nga naye ayina okola ki okusaamu naye nga ye tayina. Kati kwe kutuukirira sengaawo ono. Kati sengaawe n'agamba singa mbadde ne cash n'alikuwadde naye funa omuntu asobola okumpa ssente ku kyapa kino ekyekyanja. Kati awo wandeetera sengaawe nangamba nkimanyi tosobola kuteekamu wekka ate nange siina nga senga bw'alina ekyapa ate ayinza okumaliriza n'akikuguza. Okay. Kakale nange awo nga ndabawo ki opportunity ng'agiri emitwalo 38 bwe givaayo nansasula nja kutula ono w'ekyapa. Okitegedde nnyo gano obala emitwalo 5. Yes, kati nga nze mmanyi sente zonna zempa omukyalo oli ku kyapa zigenda Dubai ku mulimu guli. Nze nga mplayinga party yange eya 50% ku mulimu ogwo gw'e Dubai nga naye aplayinga eyiye nga bakozesa ekyapa kino kyendi mu kubawerako sente kyekiri kyogambye ndabika friendly loan. Okitegere naye nga friendly loan nyibawo without interest. Nze kyengezaako okusamba kugusa ono musajja. Okitegere angoziri eri Dubai ate nono omukyalo kyapa kino nga mmanyi nti no bwakola omulimu gw'e Dubai 50% ye egenda kumuyambako okusasula zino sente z'eri wangulu. Onfuna kakati awo ndi mu kusasula ku kyapa ku depositinga ku kyapa. Ndi ku depositinga ku kyapa ate bwe nfandinga n'omulimu gwawa gw'e Dubai. Naye nga bwe nali ku Dubai twatula ku tebo abasajja ne bakkiriza nti sente ezo tebajja zimuwa muki nga siriiwo. Engeri gye tulipa tena biki. Kakati era njala nkubulya n'ekisinga okubbya abantu butaba na budde
kubimwe byaleeta abantu bano okunziba mbana akatuuka Uganda nga banetaaga nalina factory awo gye twali tukolako ne muganda wange awo nga tugizimba buzimbi nga yeetaaga obudde bino byobeeramu ebyokugula amataka ago bw'otunda oba oli awo nga bakubira ate waliwo kino ate waliwo yafunyaga waliwo yakola eri bakubiramu kakati awo ye naafuna chance kuba ye yalina obudde kakati muwa sente zino nze teyaŋŋamba nti ku sente zino ezimu teyazisindikanga Dubai ezimu n'aziteeka mu kivulu kati bano be baŋŋamba nti naye omusajja oyo yandikubuulidde amazima okimanyi nti bwe yafuna ddiiru y'ekivulu sente ezimu yazidaivatinga ayisasula ku kivulu nze ne muyita ne mugamba waliwo information eweti n'aŋŋamba ekituufu muzeeyi no ne yali akwita muzeeyi abaidi erinnya libasinga okumpita mu bizinesi nti omuntu omugagga ekituufu muzeeyi omusajja oyo omukituufu muzeeyi nalaba nga embeera ennyinze wano ngamba kansooka embeeko nga eri emirimu egitambula kembala wano naye eno shuwa ddiiru ekituufu omuyimbi oyo nga buli amwogerako agamba ki shuwa ddiiru kakati omusajja ngamba naye kyava nga nti naye bw'otanyamba nze natadde muzigenda kufa atonsibe naye nyamba tumalirize eki ekivulu malize ekivulu bana era nabulwako yadde obukadde 3 byenkuwa yasomoka akitegeera nabulwako yadde obukadde 3 byenkuwa yakuteekako omuti kuba ekivulu kibala milioni nga 6 kati nga yabala na 8 era ko kivulu ekyo naliko n'ebifaananyi sobuka nga ntuddawo ninga fala omanyi oli ajja n'abako obucupa mwekakwatire oli awo oli mbirowoozo oli kuki abo abaana badino babimanyi abo badino so kati mwezo sente yali yategeka 26 ku Heroes Beach yamusala kuba kwolo baagana naki n'abantu awo okuyingira waliwo balakisa waliwo emikolo ekimusala ebyo na njijawo oyo dino omuvubuka oyo akimanyi ntulabwe nti ntera okuba muna akasente kange wadde kati sikalina abalaba tebalooza ntambula nako mba ndi awo ndaba muyayi bamusazeeko mba mbuuza baddino kiki kyaba ekifo babanja simanya milioni 10 biki nayinako akantu kange ku simu angamba naye mugane gwe musajja gwe lwaki bino byonna tewakola ki tewabiŋŋamba kati abaana baali basolozezaawo milioni 13 nensooka ne bampeza ngeze namugjamu awo amangu awo ne bamuta n'emmotoka nengamba okay kati nga ntambula naye mu mbeera eyo naye nga ndowooza y'oli gwe nali manya eri wangulu kamujje mu mbeera omuntu goba weesiga ng'omanyi wadde naye kakabanga because eri wangulu ayinayo properties naye wakuba nti era nazo ziri mu bizibu era yali agezezaako okuzinguza ngenda okunoonyereza ne balooya ng'ate ebizibu bye zirimu naye nnyini tasobola na bizibijjamu era okumanya musajja gwe oba owulira oli muzibu nnyo anseetinga wano ansendika ku property gye yatunda anseetinga ku property gye yatunda anseetinga ku property gye yatunda yagala bakutte yakitege ntuukawo singa nali nange mweri eggwanga sirina weight mu ggwanga liri abasajja bantunuulya ne banneegezaamu nga bansobola nagenda nzekka nempaking emmoka yange nengendawo nembagamba ekiba kino ekiti ensonga bwesi ne bwesiti nali nina document nalina cheque ng'eri mu mannya g'ekizimbe ekyo yali yampa ngina okutuuka nga asajja kati bano banayinki bano ab'obunyama be basooka okunjijira mwe ki nensirika kati omugagga bwajja najja wansi ne munyonyo ne mugamba nsonga bweti ne bweti mwe oyo gundi yanziba yatujja kwa ne mitwalo 38 egya dola giri mu mitwalo 6 nemugamba okay kati oli simumanyi nze mmanyi gwe kuba cheke erimanya ga kizimbe gwe kyogamba kikyo ne mugiro cheke nge kituufu erimanya ga kizimbe ekyo ne mugamba nze simanyi nze kampuni eno yampa cheke kati nze oli byogerako sibitegere kati omusajja nakakana nga akimanyi nali nsobola omusesemya sente ekyo kubanga bwogula ekintu okigula ne liabilities bonna n'aba mubanja
So nina kendo okukiraba nenganya ntulugunya omusajja ono ne bamubba olwo tutudde ku meeza mutima nengamba naye naye bamubba ate amaze nambulira amazima kati bo bali balowooza onansi nze nveeyo ng'abanja kakati bana ttiimu yange bwejja omanyi mu nsi muno osooka okuba ng'oli mutono naye ng'omuntu bw'ajja akugiddeko abanjigirako baali abajja gye ndi era baloya bajjabuza muzeeyi batugambye ali wano kakati bo batunula ne balowooza noono tasobola kuba na ssente ezo kano balabika batumye katume ne mbaleka ne bekalakaasa okalakaasa ko kati eri eggwanga njirudde mungitegeera obukonakono obusinga nensirikira we nali ne mbaleka ne bekalakaasa abasecurity baabwe ne bekalakaasa naye bwe nali ku gundi nange nakubira omusirikale wange akula security waffe najja ayajani waga okay nzize bano mbabanja kuba nabivaako n'ebyoli aga manja kampuni eno kuba chekeja nani ali ya kampuni eyo manja kampuni eno emitwalo 12 ejja dola mbuliro ba cheke eno ofu bantuufu na transferinga sente zangu okuva ku account yange nezigenda ku account y'ekitongole kino ya kampuni eno kakati ate bibogera sibitegeera kakati tiimu eyajja oluvannyuma lwange yabakakanya kubangera bwomanyi bino munaye oba munsetaliyo olina okwambala mu ngeri gwe gyoyagala kati bo bampima engatto gye nambala esaati empale ne batunuulira ne ssente ne bagala okunteeka wansi so ekyo kye njagala okugamba nti omufere okunsindika mubali aga bwe bamutuusaako obulabe nze nja kuba seefu kati bye byali ebigenderwa bye byonna onfuna yes naye bwe tuba tuzze ku nsonga nga bano abantu abatulaba kakanyino kankubuulire omuntu nga waliwo basista bange ne babrother bange abali mu nsi ezo abagende sagala kukyogera bwentyo ffe mu Uganda tetulinamu bankuba kyeyo tulinamu badiasporas tulinamu abantu abali ebweru yes so lwaki government eno ewadde abantu ebbeetu ogenda okukolerako ebweru gavumenti erina kusagula borders erina kuopeninga borders abantu be bagende banonye ssente omanyi tuva mu kuseka omanyi abaana abagagawadde gavumenti bwe yamala okunoonya emirimu mu mawanga ago ne bakkiriza tukwatagane nabo kale nayo njebaza ku lwekyo so kakati njagala okukugamba kino muganda wange nti waliwo omwana gwe bafera akakadde gwe sente ze tulya wano nga bwe tumanya ne tugiramu sente ze tulya waliwo omwana gwe bafera gufe wano tuli mu miliyoni 600 this is small compared ku sente y'omwana gwe bafeza akakadde ng'omwezi afuna emitwalo 5 kitege afuna emitwalo obadde okimanyi ugambe ku kisayi bafuna 18 nti osobola okukwata essimu eno n'onoonya gw'okubira ku miliyoni 10 n'akubula naye okimanyi nti waliwo omwana anoonya akakadde n'akabula okitegera kakati nze bwe mba nkulaga omusere obubiibwe njagala nkulage omusajja ono bwe nali muwa ssente zino tewaliwo yadde endagaano yakuwa bwicheeki yendagaano yes okitegera kakati njagala okulaga nga ogamba abatulaba bonna abatuwuliriza ekisookera ddala bwe tuba twagala okwewala obufere mu ggwanga kyakola kitya era bwe batubeera mu gundiza ezimu eyo kikazi bali bakibanja kyatunda emmotoka z'abantu waliwo era mu nnansi weeyo akiwadde omulimu akiwadde bamaneja bwa bondi y'emmotoka kitunda mamotoka kakye kyakola nga kifunawo ka convertible ka BMW nga kikayita wano e Uganda kyakayita wano e Uganda ng'oli bagenda okujjuka yitabeerawo no manager bagenda okujja okukola accountability babalabala nga bakibanjayo emmotoka 2 bakibanja omutwalo ogumu n'ekitundu ogwa dola emmotoka gwe bazibala kyenakola nga bakikwata bakisiba nga ngenda tunoonya tukibuulirizaako okumala weeks nga 2 kyali kisereebu munnange nga batugamba oyo baamusiba dda ali mu nkomyo abambi omutima gunnuma
nga nonya sister wacho nga ngamune bamusiba yali akunonya n'okunonya omutaase bikyuti nga mugange na muyamba ntya mu Uganda banchi wakizibu nnyo okusanga mu Uganda ku mawanga n'osanga mu Uganda munna ali mu komera ine emiswiba abo basinga otubbira nanti kati mukama engeri ali mu Uganda munnange tumanya ko nange simanyi birifa wange ku bantu bange kamuyambe ko atajja kufuna najja nagamba nange nina bwe manja newo bwe mbanvudde mu komera sobola okuya nenzaawo ssente ezo konze kati sawa zino sente ninawo ntono siziweza nakye ngenda okula kiri kimu katusooke twogerezea n'akubanja nze muwe check ya sente nina mu facilitate nga wano okutamula biki then neno koti yeno ngenda kukola facilitation okulaba nti bakukola ki bakuta bakuyimbula omusango tugujjeyo mu koti zinaona musango yani nteka mu sente nyingi nateka mu nga $1,500 omusango gujja mu koti nalaba mulamuzi ddala no naleeta no omulamuzi yatutuma side zonna ne zituula omulamuzi n'asaba ki basaba nga tuteke sente ku account tuteka sente ku account $1,500. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kolumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? One, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, you train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kolumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. Konze kati sawa zino sente ninawo ntono siziweza nakye ngenda okula kiri kimu katusooke twogerezea n'akubanja nze muwe check ya sente
nina mu facilitating wano okutambula biki then neno koti yeno ngenda kukola facilitation okulaba nti bakukola ki bakuta bakuyimbula omusango tugujeyo mu koti zinaona musango yani ntekamu sente nyingi natekamu nga $1,500 omusango gujja mu koti nalaba mulamuzi ddala no naleeta ono omulamuzi yatutuma side zonna ne zituula omulamuzi n'asaba ki basaba nga tuteeke sente ku account tuteka sente ku account $1,500 munne omusango bagukola ki bagudismissinga yagugoba ne bagamba naye ono singa temumusasula waddembe okukola ki okuddamu n'aloopa kofi tewali buzibu nga nvayo naye nga nkwata ono amubanja $1,150 nga mukoera cheeki gye namukola ya kampani yange agita Doen International nga nkwata cheeki ya Doen International yali kampani yange Doen yali ekola yes bale yali nali wama yali kampani nga ya sawa zino oli mu soya oli mu kawa sabuni na kawa yes Doen International okolimira fevere tule kitwa okolimira ko nabulaga abafiri kyatukola yes exactly kati futa ntubulira abantu ku bufiri tubagamba bufiri mbulukuba mulayo wano mu milioni twogera mu real money sente za ddala kati munayenga oli mukola check na mugamba nojja genda after 1 week ojeyo ki ojeyo sente ezo kati laba malo muwa check ya $1,500 gwa kuva mu kampani ya Doen International abane check omanchi yakola namwa wiiki ejo nimugamba doza 7 working na actually namugamba 7 working days manyi mu bantu abasoma tusoba Monday Sunday Saturday tibazibala babala 7 working days banayi waitawe ennaku ezo 3 ono gwempadde check n'agitwala mu bank kati nali nzijeyo sente nga nsadde mu supply naye ngenda okusupply nga UN ebintu wala ebintu nalina okusupply nga UN nga sente nsadde mu supply nga sente ziriyo ku account waliyo 2,000 mu sente obugwamu ku account eyo ngateekayo sente bagibouncing yuka check we bouncing bagiteekako stamp bagisigninga konti eri bouncing eyo case ya maanyi nnyo mu nsi ezimanya amateeka wanayo sikiwulira nga nkolendoza nawakira ebimu kwa trip mateeka ga Bungereza bank manager okuwandiika ku check nti eri bounce nateekako ne stamp n'agikuddiza gwe n'okwata check eno kyala ku police n'ogamba ono yampadde bounce check bakuleetera patro ziri obanga mmeka okusiba okuteeka mu mukomera oba okoze obufere obwenkunala eri gye tukolera ogwo omusango gw'amaanyi omusango gwa naggomola nnyo oba mufere oli omubbi oli ayagala n'okubba ne banka tipiko kakati bankima oli ekimanya kyeyakola kitwatesa si kyeyakola kubanga ku check eyo giraba tekubeerako date wolina kugenderayo eba date ebeera open gwe oba kusayiningira check wawali date wabeera open kati golunaku lwe bakuno womukubira esimu nakugamba nti gendayo mu bank ojeyo sente oteekako date kati yateekako date eyo ennaku 2 n'agendayo enkeera mu nnaku 3 kyokka muwadde 7 working days n'atuukayo yakomawo na police bankuba jake bantwalanga omubbi oli ono kyakugambe nti wobeera mu nsi engwira kyolina osooka okukola olina okuwasaamu omukyala olina ofunamu omukyala kakyengambye ono olina ofunayo omukyala ofunayo omukyala wamma sikimugambe ofunayo omukyala akwade magezi ndowooza ago magezi ofunayo omukyala olina okufunabako abeyensi mu bako mulimu ne security mulimu law firms that's how I survive ebanzeyo mu nkomyo okay webanzeyo mu nkomyo nali first bawamba ku byobugagga byayo nali ninayo n'emmotoka ezikola emirimu ne bazipoundinga nga nino saswa bawamba discovery yange wali wa $2 yali ya mutwe gumu 14 eza $, ne bagiwamba ne bawambirako ne kalavu fo bakabala mu $2,205 bakawo kati kigezako okulaga nti ati nange ne banteeka kisaka enninga kati sente zibali babanjoli oli ekitegeera nti ono gwe tubanja sente yakava mu kkomera tanakwesetinga ono alina kampani we tulina okusqueezinga nze gwe basqueezinga nze nasasula sente ezo
Okay, anga tuwumba mukulu Ernest. Njagala ensoji bulire. Mu bino kuba kye mmanyi mu comment section mwino bera mbyona. Oyo tulabane n'abantu baba milioni 10 amaziga gaba gazedda. Omusajja oyo ali mu milioni kumpi 8 bazimubba. Tayina wadde okunyolwa kwonna. Kankubulira kino. Abatulaba bonna abantu abasinga bamanyi abakoleddeko wangulu eyo n'abantu abakoleddeko wano. Kati nze njagala nkubulire okusinza ku kyongambye. Omanyi tulina ettundutundu lya gavumenti yaffe mu ggwanga liri nga tukozesa Uganda Embassy. Kye kitundutundu kyentegeeza. Ensonga zino bazimanyi. Kati kankubulire waliwo omukyala bamuyita Nakalema Winnie. Sijja kutyabo boogera. Oyo yali mukozi wange. Nalinga siriiwo naye ng'aleeta emirimu. Emirimu egyo nga giri edited. Kati yes, nga bw'anaafuna purchase order okuva mu kampuni ya Mr. Lule n'agi editing n'agisaako emitwalo 7 egenda mu 5. Kati okuba siriiwo zolungama nti waliwo omulimu ku office nga nkola ki nga nkuba esimu nga mugamba mulirizi ng'esente ezo. So twatuuka ekiseera nga tumanyi tubanja bakira nti emitwalo 14. Tugenda okutuukayo omubanja 10. Waliwo omulala eyali akola ebbali nga siwa kampuni yaffe n'akubira abamu abira naga naye muzeeyo oyo baamubadda naye tamanyi. Kati aba naamuwa obugambo ne tutandika oyita Winnie oyo alabika gundi we yamuloopi. Kakati obuzibu we bumujjira oyo yaloopa ajja yeewola $15,000 yalina omulimu. Kakati nze saaliwo abaana bateranga boga nti oli alina akalimo ke ne muteekamu naafuneko naawe ofuneko. Kakati ate ono yabba 14 ye yapanga omuntu genda weewoole emize italiiwo bajja mukubira bukubizi simu. Ati baana bafulumye 15,000. Kumbe ono olwamukwasa 5 n'azitwalira oli eyabba 14. Olwo nga tannabba tetunnategeera nti yabba. Kakati bwazimutwalira ffe tulinda ono kuba yali ataddewo ne security. Ffe tulinda ono akola ekyo omwezi gugwa mwagaba nange mugenda kunsibira bwereere. Winnie ye yaŋŋamba nzije neewole. Kati awo naffe wetulabukira. Kakati omuvubuka kyava agamba mukebere n'emirimu egyo gy'aleeta si mituufu tegiri nayo mugende ne mu bitongole ebyo mulabe egy'emirimu abadde editinga purchase order za kampuni bweti. Awo wetulaba nalina muganda ngawe yasoma kalina master's degree era yaliwo nanga gwe neweefuula ali bize era ye yagenda nabo mu motoka bagenda okutuukayo nga n'emirimu tegikola tegiriyo. Naye okumanya nti nno era ekisa kino n'okusaasira kubi yali yasooka n'ajja ssente zange ku akawunti. Omanye ebintu byali tebiringa bya wano. Osobola okujja ssente ku akawunti yo? Ebintu byali tebiringa bya wano tulina okukkiriza. Enkola gye yakikolamu nti nsobola okusayininga chekeyo era ensi nga tennakula giveeko. Oli omwana olutunwa bw'ati n'azifulumya naye kati byatereeramu. Neera nze nagenda mu banka ne mbagaga ffe cheeke gye twasasula signature ali ki? Iyo. Naye bwe nkitegeera namuyita ne bbaawe ne mubuuza lwaki wakoze ekintu kino. Ebyo bye nkugamba Katonda yekka ye mujulizi. Nanga muzeeyi Abasomali badde baagala kunsiba nga ye option gye nnina. Ne mubuuza Winnie kati tewaliiwo mulala yenna akubanja gwe mukyala gwe bw'oba gy'oli sigenda kusiba jangu oyogera amazima. Nanga muzeeyi waliwo omuntu omu amanja 10,000 6. Ne ndagira manager wange ne mugamba ono tajja kunkolera nga ajja kunziba musasula 6 ako. Kakati ate n'akakaaga n'agamba oli teekako gumu 8. Abatulaba akakaaga twogera kaddola. Agamba oli nti kakkiriza okunsasulira akakaaga saako gumu mmeka? Naye kaba gumu 8. Kati byenkugamba nze omanyi byenkugamba uliriza byenkugamba oli yali mukozi wange nenjagala
okulowooza nti anzibye olw'okuba abadde alina ekizibu. Kansooke njijewo ekizibu. Nerule honest wabeera nnyo naye. Ate oyo we nabeerera naye ng'alina ssente. We nabeerera naye ate nze nedda. Ate nze nedda. Kati nze nedda. Kati nze ate awo nedda. Nze kati oyo omuwala, by the way, oyo omuwala nali mbikola lwa bbaawe. Bbaawe yali musajja nga ankwasa ennaku. Biri bye nkugambye nti okusaasira. Ono yakwira nnyo mu nnaku. Kati yes, nze by the way, amazima amatuufu nze taata yankuza. Yakwira nnyo mu twakula nga kitanga asaawa ku ddwaliro. Kati nga tusomba amatooke g'abantu ne tugapakira. Aye waffe ekyalo abatulaba mbatumiddeko nnyo abantu b'ekiwangala kya Mukama bankuza. Ate era nzija ebitabo mbiina na senior 6. Sagenda ku university senior 6 njija ngenda nantunuulira abantu bange nga naye nzija gavumenti nga bwekolera abaanaffe gyatukolera kakati. Okay, katono nya katukubewo obulango bwa bakama baffe tusobole okuba ate nga tudde mu ddakiika emu bbiri. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.